government ya President Museveni tukaisa nobula womuwolereza nobula bwomwogerako nga buli kimu kyogedde kiwaddeyo buli kimu kikoze kiwadde bannaye nga bino bya ddala ng'obulako kimu kumweyambula n'olwokuba nti oswala olw'abantu abamu munnange gundi anandaba atya gundi anaŋŋamba atya naye ng'abantu ba Museveni n'abamuli okumpi bakutuuka wano n'owulira ng'oyagala weeyambule weepamirepamire olwa gavumenti eri mu buyinza banaye waliwo ekintu kibeera too much otuuka ekiseera n'ogamba kati njogere kindeke ki mpolereze kindeke ki ŋŋerera kiki ntwale kiki nga n'agamba ayagala okujja mu buyinza talina kiddako tagenda bagasi. Bw'owuliriza ebigambo bya full figure n'ogenda mu maaso n'okubeera ng'obifumiitirizaako ekyamazima matuufu toyinza kubagana kuyungula ziga. Kakati nno full figure enkya leero avuddeyo n'alangirira butereevu nga bw'asaze eddiiro nadda ku ludda lw'abantu abagenda mu maaso n'okubeera nga batulugunyizibwa. Ono n'agamba nti ekituufu kiri nti gavumenti eremereddwa okulumirirwa omuntu wa wansi. Simanyi oba kino yakakiraba naye nga nkugambye maziga merere. Ino si full figure yekka naye ate ne musajja mukulu Frank Gashumba y'omu ku abo abeegasseeko. Ono jjukira nti full figure ategeezezza nti ne gavumenti eriko neesuubira okuddako byonna bye bimu wabula kino kinaggwawo ddi. Tewerabira nti full figure ne Gashumba be bamu ku abo ababadde abali omutwe mu kutembeeta project ya MK, project our next president nga bwe bagamba. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agamba nti ekituufu mujja kiwulira naye ate akaliro kasusse bwe basaala ya Kyagulanyi oba oliawo tusaba akendeezeeko. Honorable Rutamakuzi Ssemakula nkugambye akombye kwerima. Honorable Namboze Betty Bakireke akumye omuliro n'ebisingako awo byonna mbikuleetedde. Wuno agenze maaso n'okubeera nga alangirira agenda kubeera nga ajjayo omubaka Aloysius Mukasa wali eri mu Lubaga South. Ebyo nno n'ebisingawo byendeese akate kadde kano kennyini. Nzikiriza nkusabe n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu vidiyo eno soko gimpereka like etambulire eddala etuukire ku oyo mulala eyandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga agifuna ate era naawe ayagala olanga naffe ojja tukubirako okusoma esembya ya 5 ku screen. Sheikh Ashraf Dembe musomi w'edduwa yekka ayinza okugenda mu maaso n'okubeera nga akuwonya ebizibu ebikuli ebukiika ng'omwana aloganyina mukubireko okusoma esembya y'okumiremu ku screen ajja agenda mu maaso n'okubeera nga akukolako butereevu nnyo nnyini ddala. Wabula ya subscribing edda nkwebaza gwatanaba subscribing nkusaba subscribinga ate tugende mu maaso n'okubeera nga ensonga tuzongerayo mu maaso. Kale nzikiriza wano wennyini wetuba tutandikira. Honorable Rutamaguzi Ssemakula avudde mu mbeera n'ayambalira aba Buganda Land Board kwoteeka gavumenti ya kuno olwogenda maaso n'okubeera nga bamaze ebbanga nga bajjako abatuuze b'omu Lubigi busuulu ate era nga abantu bano basengawo emyaka egyedda ejaana nga kaakati nnema ebagoba. Agamba nti mwenna musaana kuvunaanibwa natwalibwa mu mbuga z'amateeka era ono agenze maaso n'okubeera nga afuna looya agenda okubeera nga ayimirira n'abantu b'omu Lubigi. Katubirabe kukiwulira twakava ku basuubuzi bali babadde bakuba omulanga ifulisi alinga ifulisi ne baggala amaduuka kakati bavudde ku basuubuzi kati batandise okwona amayumba. Mukiwulira President Kyagulanyi kyayogerako tukkiriza nti ennyumba muzikonye mubasasule. Ani abasasule? Mubasasule gavumenti sasula. Bwe Buganda Land Board olina busuulu olina lisiti y'abantu abo badde ojjamu busuulu bantu ba Ssaabasajja Kabaka abo oba waggwanga ki oba wa ddiini kyabo bantu ba Ssaabasajja Kabaka noonya lisiti ogitwalire mwami Museveni nti baabano be wakoonedde amayumba go kuba Buganda Land Board si yabakoonedde amayumba ye badde basoloozaamu. Kakati gwe kwata lisiti y'abakirayanti bo gwe Buganda Land Board olina balooya. Omubaka Betty Namboze Bakireke Madam Teacher Banyi nga bwe bamuyita ono nno naye y'omu ku abo abagenzi mu maaso n'okubeera nga mwanatu abava mu mbeera ku lw'abantu abagobwa. Ono nno agenze mu maaso n'okubeera nga nokolayo ddiiro nga bw'agenze mu maaso n'okubeera nga amalawo ennyanja Nalubaale era
wuno n'obujulizi obulumika abuleese. Kakati nno ye asazeewo gamba nti katwale Nema mu mbuga z'amateeka ennyonnyole lwaki yasenza abantu ng'abagagga babaleka bulesibwe batyo. Ange bw'otuuka e Munyonyo, Sudiri alina ekitongole kikeera ku makya kusomba ttaka n'amayinja nga bwe mu nnyanja Victoria. Olwaleero ndowooza aweza ne yiika eziwera 10 za reclaimings. He is reclaiming not a wetland but a lake. Nema twagala tugende e Munyonyo mumenyewo ebizimbe bya Sudiri. Tumugise n'amayinja ago gonna gapakidde ennyanja yaffe. Kyova olaba ennyanja esaze egenze eri side eri ez'Ebuvuma eridde ekizinga egenze eri mu etutte ebibanja by'abantu enene Katosi wa yonna kubanga ene Kampala baginyigiriza Basudiri nemesirise mbweraba ba mu Lubigi nga Sudiri ayuwa amayinja wano mu nnyanja. Tukkirire mumenye ekizimbe kimwe ekya Sudiri mukikube ku ttaka bapa fena tutegere nti Nema etabuse. Ekituufu kiri nti mu Uganda nawe wennyini olemwa ate era buli omu agumye munne nga His Excellence Robert Kyagulanyi bwe yagamba. Frank Gashumba avuddeyo n'ategeeza nti gavumenti eyaabwe ng'egenze maaso n'okubeera nga ekyuka eneriko buli kibabba bagenda maaso n'okubeera nga bakisasulira. Era ono yalangiridde lwatu n'agamba nti yeegase ku maanyi g'abantu tajja genda maaso n'okubeera nga awagira abakozi b'ebikolobero ng'ate tebeddako. Gashumba agamba nti ebimu ku bye babba kwe kwali n'ekizimbe ekiriko kya Mutawazi ng'ekyo nno kyali kya UCB. Era agamba gavumenti eno weeviirako buli kye babba kino genda maaso n'okubeera nga kisasulwa. General Museveni bw'atakwate babbi bano gavumenti ejja bakwata. Kya Mutawazi eyo giraba tugimanyi nti yali UCB ejja kudda. Kya Mutawazi tujja gijjako ekigambo kya Mutawazi tugizeeyo ku UCB tubimanyi. Gwe bonzibako ekibanja kyange n'ekyapa nkikuwa tubimanyi. Buli kintu kyonna ekibbiddwa ku mulembe guno kijja kudda. Kino kankibagambe so temweyibaala wano abantu bagenda kuddukira ku migongo gy'embuzi nga beekweka wano okusala booda. Ennaku ezo waliwo omunene omugalo friend we yamusasulidde yamukoledde birthday party bagikoledde Cape Town ne bapangisa ennyonyi batutte abantu 27. Girlfriend we ne mikwano gye sente zaabwe wa musolo basajja mama mutujozi omunene wa gavumenti girlfriend we yamuchatalingidde ennyonyi abantu 27 buli kika ky'omwenge bagunywedde. Buli kimu everything paid for taxpayers money. Ffe tuwe bonga balya ffe tulye bo balye ffe tuwe bajjagale. Nema yabadde yeetaaga kuggala. Yes. Nekino nze nsiba nkyogera. Omuntu yenna amenya amateeka akaseera kagenda kutuuka amateeka gaveeyo. Yunura eyo giraba. Nina mikwano gyange bakola mu Yunura. Bakugamba gojja kugulira ozimbe mu road reserve. Neffe bwe tunaaba tukuba olukoba nga tugaziye ekkubo nga twerula ekkubo. Olukoba bwe luba lukoma ku kinaabiro kyo mu kinaabiro. Ku kyangu ekyo w'okiteeka tractor wejja okukoma. Kati Nema kye yakoze mu Lubigi. Yasiza kasiiso bulijjo. Okitegeera. N'owaayo akasente ne bakukkiriza okuzimba. Kati Nema yabimenye. N'ekibuzo kye mbuuza nalabye abantu bangi abalaga ebyapa. Yes. District Land Council ba Commission ba registra abayishulinga ebyapa bino abantu bano ne bazimba mu ntobazi bo mu bayoola ddi. Fulufiga Nakangobe Jennifer kyalwadde kyavudde mu mbeera naye n'agamba nti ekimala ayabulidde gavumenti ya Mwami Museveni era yalangiridde takyali mukozi ku luuyi eyo. Jjukira nti ono abadde mutembeesi mulungi era mukubi wa kadingidi abadde omukulu ennyo ku ludda olwo. Ngabona bintu bya President Museveni tukayisa n'obula bw'omuwolereza n'obula bw'omwogerako nga buli kimu kyogedde kiweddeyo buli kimu kikoze kiwedde bannaye nga bino bya ddala
ngobulako kimu kumweyambula n'olwokuba nti oswala olw'abantu abamu munnange gundi anandaba atya gundi anaŋŋamba atya naye ng'abantu ba Museveni n'abamuli okumpi bakutuuka wano n'owulira ng'oyagala weeyambule weepamirepamire olwa gavumenti eri mu buyinza. Banaye waliwo ekintu ekibeera too much. Otuuka ekiseera n'ogamba kati njogere kindeke ki mpolereze kindeke ki ŋŋerera kiki ntwale kiki nga n'agamba ayagala okujja mu buyinza talina kiddako tagenda bagasi. Obola kuŋŋamba nti basengudde abantu for nothing. Yes, good and well bagula mu ntobazi tukitegedde bagula mu ntobazi but omuntu ayagala abantu benge eggwanga erimu democracy eggwanga erina abakulembeze eggwanga erina aba prime minister ng'ate basenga misana yes ate n'otrasiya abamu bamaze emyaka 5 obakoledde ki okubajja mu ntobazi. Yes siganye bawoninze kuba kimanya ekitonga tekisobola kusenda abantu abo nga sibawoninge. Yes obawoninze naye but obakoze otya eggwanga tuwulira n'owulira nti ono yabbye akawumbi ono yabbe tuliyoni 7 ono mpuga bamwadde 5 oli bamusiimye bwe biti temusobola kukwata abantu abo ne mubagulira ekitaka oba luweero oba kanungu oba ludda oba nakawuka. nakawuka sibwe waffe tugeraageranya wano offe nakawuka wabbeeyo kusinga even Kampala Road. That's where the city is going. Abantu mbagulira abantu mbagambe mutemeteme buli muntu atemeteme akabajjo mubeko gye mbateeka mugoba abantu kati bannansi mubeko gye mbateeka respect bannansi bakyogera batya respect those the are citizens. full citizen bw'oba osobodde okunyigiriza abantu bannansi like that ogenda yimirira basaba akalulu ogenda bagamba ki waliwo wotuuka okwogerera Museveni n'owulira nga otuuse wotuuka nga tokyalina kyogenda kwogerera NRM oba gavumenti eri mu buyinza bino si bya NRM bya gavumenti eri mu buyinza bwe muba musobola okukwata singa ababaka abo babba ssente zo baali ba nuupu singa tebali ku square ku musalaba oba baifudisa badipi singa bali luddawa baba kuterwa di 100 sente weziri obujuze omwagala bwa kibwaddi lwaki babasabira bail why bakozesa impunity ani alingambako bujozi baseka n'odda mu kadukulu n'opozinga olege bango ekudde oyina bujozi bwanna bakyegwanga mwalisuubula kwani mwana gwali mu control mbala amayinja ni agula ensi kuba tugitunda tugimanye nze nabadde Dubai teri mwana ali Dubai ayagala kubeerayo ku bulamu bwe bayitamu tewali mwana ali mu Saudi Arabia ayagala kubeerayo tewali mwana ali Taka ayagala kubeerayo tewali mwana wakyogera abo bonna tewali mwana ali Nansa nago basenze mu Lubigi ayagala musembe ayagala kwogera ne ku government ye Rainio Musoyisoyi alangiridde nti omubaka wa Makindye South yaddako 226 kakati nno aliyo amugambye mukulu nyweza nga obudde bukyali era osibemu ebibyo omulowoozaako nnyo akugira so basebule banyabo kahona libo gundi kaako nakimuli naki naye mwe bana 226 genda kunnyumira basebule banyabo muzikiriza olunaku lwaleero nangirire ngenda kwesimbawo 226 e Rwanda South oba ntya oba 226 etuuse nina okugulu kumu bozikirize yenda kangubi Fulufiga ayongedde okubeera nga ataama agamba guno si gwa kuggwa mpaka nina okukiggusa namba TV za Uganda okumanya zaafa ku nsonga ziri mu ggwanga ebintu ebizibu biruma abantu muganya okulabisa ba MPs okulabisa abakulembeze abali mu buyinza muganya okulabisa bani wabula mukyaza simanyi bani ono omukazi yanono w'ebinnyo byakakobe banaye waliwo ekintu ekibeera too much otuuka ekiseera n'ogamba kati njogere kindeke ki mpolereze kindeke ki ŋŋerera kiki ntwale kiki nga n'agamba ayagala okujja mu buyinza talina kiddako tagenda bagasi lino eggwanga leetaaga ki bannange tukole ki nga bannayuganda tuzire kulonda twekyawo twesale bujegere ekituufu tukole ki buli muntu buuza munno tukole ekyokutereza embeera olw'ensonga onoonya omusango gwa Museveni we guli
era president Museveni eggwanga likutadde ku nninga kati eggwanga likutadde ku nninga president Museveni nga wazibira abantu b'amabaati this time togenda kuzira abantu babye buwumbi bwa bannayuganda president ng'oyagala okumanya nti ensi ekyuka naffe tusobola okukyuka kwata abakazi abo n'abasajja abo bajje mu makomera gwalina peni esembayo obujulizi bonna bweraga omu yasangiddwa n'akawumbi mu nnyumba omukozi omu alina 15 billion ku akawunti house boy alina 15 billion ku akawunti njagala president singa mukama akuvaamu abantu abo ne bafuluma kubanga bakimanyi balina kye beewulira oba impunity nkyogere ntya balina omanyi okwewulira nga waliwo baddekawo nga ekintu okyewuli impunity bakozesa impunity obujozi ejogo anakola ki agenda kuŋŋamba kyoyo mwebalegera maaso n'okubeera nga mugoberera mmwe gye musinzirira mu bitundu ebyenjawulo kye mukola kya mweno mungi akumaata kuumira mpeera ayisa abasajja kabaka wangaala